Kakati sapiti zekulungudde nga munnamawulire WBS Andrew Lwanga alikundira ensambya oluvannyuma lw'okukubwa yali omudduumizi wa poliisi y'odi Kampala Joram Mwesige n'amuyisa bubi. Wadde Lwanga yalaga nga ateredde ng'era atandise n'okutambulamu naye obulumi bweyongera ng'era kati addiridde. Mu kiseera kino Lwanga takyasobola kuyimirira nga yeetengeredde oluvannyuma lw'oludda lwe olwa kkono okusannyalala. Embeera ebadde yali egenda etereera naye nga tasobola kutambula nga ali yekka. Kati dokita bwe yajja n'amukozesa exercise n'amugamba agolole bw'atyo okugulu akusitule nga tasobola. Kati kwe kutusindika ku Besta ne bagenda ne bamukebera bagenda okkizuula nga wano mu mugongo waliwo ezitakwatagana bulungi. Kati ku Mande kyasuubira okumulongoosa. Kati alinga mwana muto ayiga okutambula ng'era yeeyambisa byuma. Ekyennaku nti kino nakyo tasobola kukikolera bbanga ddene olw'obulumi bw'alimu ng'ebiseera ebisinga atambulira mu kagaali. Kati ndi mu kagaali siyinza oli omusajja eyekyanga akudduka emisinde ka balansi kyakasibwansibwa mu binu. Wadde ng'abakugu bagezezaako okumukozesa dduyiro okusobola okuddamu amaanyi n'okuwona, enteekateeka eno tennaba kuvaamu bibala ng'era kati ajuliridde kulongoosebwa olunaku lwa bbalaza oluvannyuma lw'okufuna obuzibu ku nkizi. Gumbe ly'oku backbone lyafunako ekizibu liba nti eyingiza empewo neetaaga okugenda okukola operation that is ku Mande, bagenda kunongoosa ku Mande. Kineetaagisa miliyoni 4.2 ze baŋŋambye. Abasawo nno beetaaga obukadde 8 ezigwamu okusobola okumukwatako naye nga batutegeezezza nga bwe bagenda okufuba ennyo balabe nga batereeza obulamu bwe.